Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yenna gy'osinza obbanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Mbakulisaayo nnyo mu wiikendi kansubire nti buli muntu byamutambulidde bulungi habula mmwe ababiri bitaagendedde bulungi gwe yafunyemu obukosefu tusaba busabe Mukama Katonda akusaasire naawe yafiiriddwako omuntu wo Mukama Katonda akugumye mukwano gwange gwe ali ku Yugi Update TV. Jeno Muhoozi Kayini Rugaba abakugu b'experts bavuddeyo ne bamulumiriza okwagala okuwamba gavumenti eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Atya bavuddeyo ne bagamba ayina olukwe, waliwo olukwe olulukibwa olwa Jeno Muhoozi Kayini Rugaba okuwamba gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango tuuliza bwe bale kwekumira ku mayengo gano ng'omukwano gwange ale yampuliriza abula gwa tanatoyinga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako ddala bulungi nnyo ina gy'osinzirya. Mwabali mu diaspora mbalamusizaako nnyo kansubire nti nammwe wammwe bwakedde ng'ene waffe mbalamusizaako nnyo mukola omulimu ogw'amaanyi ogw'ettendo okuba nga mugenda maaso n'okusubscribinga mulayikinga musharinga mwabajja mu comment section mbeebaza nnyo mwebale kukola mulimu gw'amaanyi. Abakugu b'experts bavuddeyo ne balumiriza Jeno Muhoozi Kayini Rugaba olw'ebyo ebigenda maaso mu ggwanga nabyajja postinga okuva ku myaka egy'emabega nga bw'ayina ekkobaani olukwe olw'okuwamba gavumenti eno eriko. Ate ng'ekisinga obbeeraliikiriza Mwami Yoweri Kaguta Museveni tavangayo kwogera ku incidents nga zino ezigenda mu maaso n'okwakalinga ku social media oba mu ggwanga Uganda. Kakati nno entiisa n'okutya kuvuddeyo eri bannayuganda ne bannabyabufuzi ku Jeno Muhoozi Kayini Rugaba ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku mwana we nga abakugu bavaayo nga bawooninga nti statements zino zaakola zigenda maaso n'okubajjukiza n'okola remembrance ku Uganda strongmen militaries abasajja bali eri bannamagye ab'omu 1970 by'ebiseera kati byali mu kubajjukiza. Bagamba nti okuva mu mwaka gwa 2024 Jeno Muhoozi ajja publishinga ku social media ng'ateekako speeches ez'enjawulo era bitutte okulabula nga bihiitinga eri radical military intervention amagye okwenyigira mu by'obufuzi era nga basuggestinga nti Uganda yeetaaga obukulembeze obw'amaanyi. Muhoozi bya posting bijja biraga nti Uganda yeetaaga omukulembeze ow'amaanyi era zino posts zireetedde ba analytics okuva mu kitongole ky'amawulire veteran journalist naddala Thomas Kalyengira okubuuza nti oba Muhoozi Kayini Rugaba ali mu kwegwanyiza kuwamba gavumenti eno eriko. Ba observer bo bakiraiminga nga bagamba mu byafaayo by'eggwanga lino Uganda bize birabirwako ng'amagye gayina omuze geegumbulidde omuze ogw'okuwamba obuyinza ate naddala kati nga Muhoozi influence ye egenda erinnya waggulu egenda yeeyongera bweyongezi mu Uganda People Defence Force era kitaddewo okuraisinga potential ey'okubanga obuyinza bwagala okubanga bukyusibwa n'amaanyi so si na demokurasiya. Ekyo saanidde okimanye obuyinza bwandikyuka just olw'okuwanyisiganya n'amaanyi so si na demokurasiya. Era bagamba General ono Muhoozi Kayini Rugaba bamulabyeko enfunda nnyingi ng'atwalibwanga omusika wa kitaawe wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era ng'agenda mu maaso n'okulyetinga influence mu bukulembeze okusinziira ku statement z'agenda mu maaso ng'akola ku social media
gamba ebigambo bino byagenda maaso n'okwogera bitaddewo fear ne panic eri abakulembeze ab'opposition mu ggwanga lyattu Uganda otandika n'okweraliikirira. Jjukira nti nno okuzzaako emabega katono Muhoozi Kainerugaba yali yavuddeyo mu kibiina kya PLU ng'agenda kwesimbawo ng'era ali mu lwokaano. Wavira kyaddaaki omwaka guli oguwedde nga tegunnaggwako yalangira n'agamba avudde mu lwokaano era tagenda kulabikirako ku ballot paper mu kalulu ka 2026. N'agamba naye abawagizi be bonna bafube okulaba nga beesimbawo ku bifo by'obubaka bwa paaliyamenti n'abalala babaakinga ekibiina kya kitaawe ekya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. N'avaayo n'akola statement egamba nti nno obuyinza tebusobola kuleka abannamagye tebasobola kuleka civilian kutwala ntebe, tebajja kikkiriza. Olowooza lwaki yakola statement ng'ezo? Jangu mu comment section obeeko ky'otangaaza.